Akati minisita ono mujja yakayingira ekifo ekyo naye olw'okuba nti Fendeje University tumanyiddwa nti tuli ba mizannyo n'okusomesa okulala, naye emizannyo tukitwala nti kikulu. Twamuyita era naye nakkiriza ng'ayagala nnyo okulaba tuli kiki kye tulina offices oba tuli ba handbag association. As a country, we are in total respect and compliance of the presidential directive and pronouncement that is equally covering sports, and that implies that within the 30 or 32 days, Uganda as a nation cannot be in a position to participate in any sporting discipline, be it internally or externally.